awa wewandege yabavumirira musiramu munnaabwe afe kubanga bakino bano baganti bano bakafirika dda tutukyalina ekyo twakolera naye ono ate asaasanya obukafiiri bwe tulina okujjawo kakati yobalaba nti amanga gonna era gwe kitegeere kyembagamba nti mwegendereze nnyo ebintu ebiri unique byogaya omanyi nti Ben Ali omwana yeyamutwala yeyokya omanyi kati abamawulire bawano babikomyawo byebiriko kubanga Ben Ali omwana yeyokera ku luguudo lwa unemployment kubagoba bamenyawo akantu kene yeyokya Ben Ali ono yali abitwala wa Ben Ali otyanga nnyo akantu akatone nnyo omuganda akuga nti empande emu eyiwa ekisero kakati ezo factors ekyokusatu ekisembeyeera ekisinga obukulu ensi eyina emmere temuba bujagalalo nti bannayuganda bali abali ekatuumu tubayita ba urbanite awe bazaalibwa abasinga obungi tebalina nsuku tebalina ki bayimiridde ku musaala yongeza omugaati wabana bawulira omugaati Italy weyo ndeyo abantu bali emigaati Ethiopia emigaati ngajine ejaffe je Uganda yolwe miwanvu bwegiti kubanga ngano kiringa bwoga nti akawungo okakoze mu shape endala kiringa bwogamba nti engano gikoze mu chapati kiringa bwoga nti kakati n'omugaati shape era bakulira ku nyama kakati gwe yongeza kiro yaka oba oyongezeza mmere gye balya wewava kalunsambulira Museveni yekyayina tibwategeera nti kino bakiganya yanguwa mangu n'akita nti bano abaana ye airtime yamuta kuba yategeera nti ekibalumya airtime kiki ti ku miliyoni omusajja gyaweereza 10 kati eri etuuka 9 azirabira ddala zimuluma amazima gennyini naye nga bw'omubuuza nti ku mwenge gwonya tekuli takisi nga kweguli takisi kweri naye tagiraba biliyoni agitadde kuki agiraba ng'egenda egenze nti emiliyoni bantutteko emitwalo gyange 10 n'oli azifunye n'ategeera nti bano banzibye emitwalo 10 omwana wange gyadampeereza kyobala ye Museveni moved in very quickly naye ate URA yagambye mbu sente za mobile money ye teziraba anti yekubuuliza oyo omwana buli bwabeera mbu ye sente tebaziraba abasudde Museveni bali ababiri omu muvubuka abavuka bali babiri n'omusajja omukulu omulala sijja mwogera bwe basudde Museveni mbu sente tebaziraba mbu sente za mobile money tezina impact ninga batubbye sente nantaba yali alemeseza biliyoni 11 bwe bamuyuyiza biliyoni zaali zafulumye basi tutene baduka olwo ne bakwata abamawulire nantaba akwatibwa asebwe ate nantaba atya nantaba sali eyakuba omusajja oli yamukubira essimu namubulye yamulagira kyovula babadde bakikyusira kaka alagidde ani alagidde otya nantaba mazzi mawanvu genda yolabe kaka bakugenda bamulesenga mubbi wangu nga balina biliyoni 10 zibayisiza okukusa Museveni yetabitegeera ebintu ebyo bakichenjinze bwe bati nti ate nantaba eyali afa ate kati yeyattisa oli bamukwate why don't you be remorseful? I can't be remorseful. Ewange nina ente gye bayita Nalweyiso, nina ente gye bayita Nakalema, nina ente gye bayita Tumwebaze, nina ente gye bayita Omukooto. Bonna abali muntu eyapusi afa gyensala era olunaku lujja kwankwala wakuwummula ewaffe. What did you do to me? You killed my political future. Kituufu kuba siyaddemu kufuna mulimu mulala wandibadde at least oli minister. Yes, ate omulala n'agujjawa kuba gye bantwala saagendayo nti nze ziye tukuŋŋane mu meeting nze tusinkane omutatta mune mu meeting omu kati political career yange yafa. How can I be remorseful ng'ofudde? Nkuba ndongomisa nattuku nente n'osala ne mujja nti ani afudde nti ntu yapusi useddume gye natuuma ntu yafusi mu kisale. Kakati how can you tell Nantaba nti you are not remorseful? Nantaba bali bamupangidde lukwe lwa kumusiba basobola okuba biliyoni 11 kati basobodde batezibba bazitutte ng'ate akyali era nga byonna bikyuse kakati ate yavuddeko okuttaani sali sebulime. Yes, ate mumulina omukisa Nantaba namugamba ayina gwe yaŋŋamba amutigomye ennyo ne mugamba nti leeta 2,000 ziwanduleko zikutwale basajja bange bali emmotoka yeefuule mama we yali mu kisenge naye ebyo tetubyagala ffe tuli balokole nenatibanaga
bwemutakkirize kukuba ku muntu ono okusuulako ku bajozi bano eddalu ne bamusiba ewuwe enjegere ensi neesika nga ajoga ennyo ali ku njegere ewuwe mesigi neetuuka ku kitabe ky'obujozi ekikulu temuyina kimujja kukola wano obujozi bugenda nakubonereza tamale mirundi abasajja abo lwaki tubatukwatiramu n'obwo obusajja bwaffe obwo ne bubakwatamu bannaye nga tunaasanyuka nnyo okulaba naffe nga batambulira ku nguudo okwo anti mumutya ate tutyaki kisajja ekimpi kyankubidde essomo kiga muzeeyi naye bonzisa obwavu kozeki anti buli motoka gyenziba yiyo ne mugaa nti bwolabanga emmotoka eri mu sapule eyo si yange ate oba mukyaki babbamu ebikuuma emmotoka si sapule bintu birala nnyo sapule kati kyetuba tukola nemuga gwoba ogenda okubba nkubira essimu nze namba zange nzimanyi nti eyo si yange obba eyo kati mwafuze bakinywati nawe ogenda obeere bulungi oba oli teyawanga yiye binkwatirako kakati Nantaba agenda kukola atya statement eno gyebamugyeko David Sali akyawedde bano babadde bagala kukitandinga agensi Nantaba kyembabuulira nti balina emitima emibi ennyo kati Nantaba ategedde akimanyi eyalagira batte bamusibe Kadaga amanyi gwe baakubira essimu n'abagamba nti pulezidenti agenda mu malwaliro mugambe minisita w'ebusoga akola ku nsonga za busoga ataliiyo babalirawo nga bakulira ensonga z'ebusoga agumbye ku ddwaliro aswamiddewo agenze ewuwe akoze pate mumanyi mukadde tatulekedde musika kati nze musika okuva n'olwaliro kati abamanyi kati Kadaga abamanyi ate pulezidenti yagendayo mu ddwaliro kakati nze anti Museveni yamununula yagendayo mu ddwaliro ugambye kakati oyo yali tamanyi political implications ti if Kadaga died and it was revealed that when the president Mbwe soldier, somebody told me, somebody who is responsible refused the president got information from a soldier. If it is true, bakola allegations. Yes. President information yajija kumujazi kyo mukyala bamwadde mutwa ndine Kadaga naye yagenda yote yayogera linnya li kati bumunaatya amalwaliro ga yayogera linnya lya muntu mulala ne baleme kutegera nti Kadaga yazze akatwaka ngamanyi twagamati ye Kadaga bamwongera kiro kati mugenda kujjanjabira oba mukuluta mu emirundi n'abadokita abange kenyuma njifungulira owange era mugambo nkoze Syria nze ndi ku pisi kiki emmere njirya wange ngate mukazi wange yagifumbye ataddeko omukono nti yagifumbye bwana mukola nga kitata babadde bamukoze mukyala wa Minana yabadde atutta obutwa tolaba nti kitata naye kasi yatandise okwogera nti bamundu be bazimba nabaga nti waliwo bekirumira ensi bwerikyuka bagundi bakawesi elimination murders why was Kawesi killed on Friday nga ku Tuesday alaba Museveni